Omusango gw'abasiraamu 14 abagambibwa okutta Bamaseeka gukyakwajja era ng'olunaku olwaleero oludda oluwaabi luleese abajulizi 2 owe15 n'owe16. Omu ku bajulizi amanyiddwa nga Sheikh Jemba alumiriza Sheikh Kamoga nti yagezaako okumutemula era nga yamuweerezanga obubaka ku mpapulo bumutiisatiisa okumutta. Buno bwalingako erinnya lye ne Bamaseeka abalala abazze battibwa. We talked about the first flyer where there were 3 flyers, and he said, I'm quoting him, that there are more and more flyers which are coming. Okusinzira ku mujulizi Sheikh Jemba bamulumbako ne mumaka ge Matugga ne bakuba enjuyi amasasi ne yekweka wansi w'ekitanda gye yawonera wabula agamba tamanyi bakuba njuyi amasasi kuba teyafuluma bweru kulaba baagakuba. I heard some gunshots. That is the statement I wrote. Yes, and what happened? You hid yourself under the bed? Yes. And after you read and complete after the gunshots, yes, I contacted my guard on phone and informed him that we are safe till morning, when he informed me that he was attacked by anonymous persons who shot towards him, that he managed to overcome them, only that he did not manage to. Y'omujulizi omulala omulundi ogw'e16 musirikale wa poliisi Wafana Rogers ng'akolera ku poliisi y'e Wandegeya agamba bwe yali akyakolera ku poliisi y'e Matugga munne yamutwala talinnya ng'amugamba nti waliwo ennyumba yabakubye amasasi wabula nga tebamanyi oba waliwo eyattibwa. Mu kutuuka ku maka ga Sheikh Jemba basanga ebisosonkole by'amasasi mu kikomera kye. And what that night, as I said, this standby and the OC station by that time, ASP Buyondo Henry came and told me that there was an instance of gunshot. I plus other police officers we boarded in police vehicle and proceeded to the scene. We had tried to move around and we have seen some of the cartridges around, so we tried to show them where the cartridges were. Bamaseeka bane 14 bavunaanibwa emisango 4 okuli ogw'okugezaako okutta emirundi 2, okutta kwa mirundi 2 n'obutujju. Bano bazziddwayo mu kkomera Luzira okutuusa olunaku lw'enkya omusango lwe gugenda okuddamu okuwulirwa. Nasaka Joeria ne Eka Ronald, KTV amalindirire.